Abaana mu masomero batulugunyizibwa nnyo mu ngeri etagambika era ng'abamu bakubwa kumpi kubajjambula mu bwansi eno. Kino kiviiriddeko gavumenti okwagala okuleeta etteeka nga ligendereddwamu okulwanyisa omuze guno naddala mu masomero. Eyaliko ssentebe w'akakiiko akafuga ebigezo mu ggwanga aka UNEB, Fajil Mande, wano wasabidde ababaka b'olukiiko lw'eggwanga olukulu okwanguwako okubaga etteeka lino. Parliament okyogerako kirungi kabakiteeseeko bakikubaganyeeko bwena asalawo nti abazadde agenda amasomero gagende mu maaso nga bakyakuba kibooko banaabanga bakisazeewo osanga bwe munaava n'etteeka erigamba bw'oba okuba omwana olina okukola kino 1 2 3 4 ekintu bino lulinga oli amalaga akubanga kisodasota so nze ndowooza katukirinde tulabe. Wabula ono akubirizza ababaka okuteesa obulungi ku tteeka lino kubanga omwana okukuzibwa obulungi abeera alina okugunjibwa. Batuwe enteekateeka endala gy'onooyitamu ng'esobola omanye ekibonerezo kyonna kiteekwa okuba nga kirina engeri gyekuleetamu obulumi. Kaakati Parliament bw'ebanga egenda kukiteesaako nze ndowooza nti eyo siteepu namba 2 etuuse. Parliament kwekitowoozeeko balabe oba bagenda nakyo mu maaso oba bakikyusa. Nga bw'ogambye nze nange entambula nensanga abazadde abamu nga baganda naye bwe munaagaana abaana okubakubako tunaabakozesa ki kubanga ebibonerezo biri ebirala bizibuzibu. Ono agamba nti okugunjula omwana si kibi wabula abakikola obubi be bakivumaganya. Nze nina mwakakkiriza nga nze Fajil Mande nti omuggo bandikuterese ne kubeerawo naye baguweeko amateeka agagukwatako. Gavumenti erabe engeri gyeteeka amateeka ako nti bw'oba onookuba omwana kukola bwoti kikole bwoti. Bino byonna okubyogera babadde bali mu nteekateeka ez'okuyambako abayizi okufuna amasomero ge bayinza okwegattako okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Olive Namulindwa, WBS.